This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Get ready for a night of soul, stories and timeless music. Kenneth Mugabi, live in concert, Tales of Mugabi. This 19th September at the Kampala Serena Hotel. Early bird tickets at 150k, VVIP at 450k. Oh, grab a table of 8 at 3.5 million. Get your tickets now at currytickets.com or call 0765 587225. Brought to you by Curryism, I&M Bank, Capital FM, Friends Supermarket, Rock Telecom, NBS, Afromobile, Rees Medical Center, Prudential, Jonjo Fashions, and Curry Tickets. Kenneth Mugabi, let the music tell the tale. Mpadde ka interview kalungi mama Black Man wenno linga byakulya naye mukwano badde nyinamu obuzibuzibu nyina wenjagala okulaga wano speed naye bwe nagenda n'emmotoka nga nekoze delivery ekisajja kino tekigenda kumpa okyekola delivery kannekola delivery naye ndakola nti naye wa boda wa wano mukyanja wano ate ffe tukyabikola ebyo mayiba mujja ne musula eri essonde ne mulowooza nti zimanyi n'okuba nowa boda wange kubanga obutuufu ngenda kuleka wano emmotoka naye kati walifunye omuntu gw'okubira najja nanona speed afe wano tukozesa ride now app ogimanyi ride now ofunirako genda ku Apple Store teekamu ride now ogirabye yiiyo ebintu byabwe dakiika bbiri nga bangi nga bakufunye dda kati omusajja mugenda kumunyamunyamu luseke nyamunyam sawa yakwekola delivery omwana ow'obuwala nga this is nice wetwale dakiika nga bbiri kati owa bodawo wuuno maama nga ayanguye azze mangu anti eyo gye bayita ride now owaayo omukyalo ono nedda mukwano otuula mabega mwamanyira okugiraba oti muwereyo erumenti yino oyambale saagala okube mutwe wansi omutwe gwe gutambuza food for the soul nansooke ngitwale ku delivery mukwano tugende boosi omutuusa bulungi eyo ngambako ng'otuuse ekyo kye bayita ride now let's ride Alea luzungu kadera zuku tujikole sawa namba luzungu luzungu tugenda musa kujerera kutoka ntoko nimbuzi ndekuno ndyefu ana bubula babaddi abakyala wale somwira mbaine mbuto katonda ya chembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kiba alina guno omuggo gwa Musa white star premium detergent waliwo wanangambye embunda y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange Great. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Tusinzidde wano ku Sweetland Gardens ekyanja. Leero tuli mu marathon. Vaako bovaako nobwaddako n'olyaddeko ate naffe tugende mu birala. Kati bagiyita lire. Kwata akatiwo. Akatiwo kakwasa ono. Kati oli akakuggyeko. Saddukako misinde. Ajo je nadduka ngenda Mulonge Primary School Church of Uganda. Wasomera ku CU. Nasomera ku CU. Anti edda Catholic ne CU ge masomera agasinga ngokuba agakabi. Ate umeya. Ngera bosomera ku umeya tukujerega. Omwana ne yasomeranga ku Islamic nga tukujerega. Nganti mwe baba banga mu Qur'ani na alifu. Nga tubajerega nti ba alifu naye nga ffe tusoma. Jukira ku Catholic nga wasinga oluzungu olulungi. Abakatoliki bali boogera oluzungu. Yes, lwakubanga bongeramu ko ebyeddiini nnyo ne basomesa ne ku Lulatini. Kati ate ku oluzungu olutuufu waliwo olulungi n'olutuufu. Kati olutuufu ng'olusanga ate ku CO.
abanga kubanga ajjukira ffe twatambulanga wansi wa Queen nga baagala muyige pure English. Church of Uganda. Yes. So somera Namulonge parents. Church of Uganda. Actually parents. Namulonge Church of Uganda Primary School. Kati ennaku zino baateekawo ne senior secondary. Namulonge. Yes. Pozi Namulonge yewa? Wano after Gaya wano ya. Bufika Road. Nga wakulira wala. Just 16 miles from Kampala. Nsiganye naye yiwaka kula kati juzi. Era nze Kasuku we navire Namulonge najje Kampala mu 1984 mu December nga nekkuba ebisagazi bikyajja kukuba biti basi eyitawo nga yebijja weti. Oluguudo. Vakwolo kolansi gola bakati. Neera mwayitanga kwoyo chorus. Ate wali chorus. No ngamba oluguudo. Lwe bakola chorus. Waliwo era luyitamu ne lugenda ekikyusa ne lugenda Kasongola ne lugenda ne ku nnyanja Kyoga. Oluguudo. Balukola. Kati lukole paka zirobwe. Zirobwe. Era ffe bamu ku banyiivu 40 years tetulina luguudo ng'ate Nkebete yali waffe. Emmundu. Ne balina pulaani ezirukola. Baatuvaako. Kubanga waliwo oluguudo olulungi oluva e Kasawo ne lukutuusa paka w'obulenzi. Lusala mu Zirobwe terukolwanga. Olwo luyitamu paka Kikyusa n'ogenda paka Nakasongola n'ogenda ddala mu tawuni y'e Nakasongola terukolwanga. Kyokka nga kiyamba abantu obutayita eri yonna kwemenyera eri ku main. Exactly. So ffe bamu ku banyiivu naye twakivaako ekyo ne tugamba kati omwana atu yenna atusuubiza essuubi gwe tukawa. Tovala sayidi awo bano tebakyakawangulawo. Si ate tomawulira aliyo. Gundi baamugjayo miyingo. Ni wayingira mu nuupu yeeriyo. Naye oyo akomawo oyo omusajja. Agenda kudda. Anti nawulira baganta alina nnyo kyabakoledde. Naye nga MP obadde omwagaza akole Kikasuku. Naye Muyingo takomawo. Muyingo teyeesimba nawe Kalolo yakavaamu. Yakavaamu. Kyo n'akivaako. Naye essomero ekirungi kye yakola essomero teyalinyiigiramu. Lyo likyaliyo lisomesa era abigaba. Yabawa essomero. Alina essomero lisomesa abaana b'omubulemezi ku bwereere era bwe bamaliriza abawa ekintu mu ekyo kye bakoze kati naddala abawala ku byalaani abibawa bwereere. Alina technical school eyo. Yes. Yagiteekawo mu biseera ebyo by'okusoma. Mamanya ebyokwesimbawo. So mbabuuzaako abantu baffe abalabya Bakasuku live. Yes. Timugamba mutya mwebale kutwagala. Nze kasajja kammwe kali akakakofiira akakalevu akeeru akatalina magezi nga bwe mugamba abamu ku mmwe. Naye abamu abansanze ne munsiima nga muga nti bibakolera. Abampita Kojja, abampita president wa Typical African Man, abampita lawyer w'abasajja mwenna mwebale. Tutambuze ekintu kino bino ebintu byange obiraba Kasuku. Biringa ebya Yesu. Abamu bajja kuntegeera nga namala kufa. Si byangu bya kuntegeererawo kuwolu. Yesu tumutegedde wayise emyaka 12 kati mu Afrika teri basinga kutinka Yesu. Naye baali bamutwala ku Gologosa okumukomerera ku musaalaba. Tiwali muddugavu n'omu yagumwetikkirako. Baaliyo. Naye kati ffe tutijja. Era Yesu n'agamba, era Yesu n'akinkole, Yesu yakimpadde. Naye tewati twamuliiko nga tugamba nti kale zikube mu nze tozimukuba. Kati nange baligenda okuntegeera nti Mayende yali wano yagasa ensi eno nga namala kuvaawo naye kyekirungi kyensinga okwagala. Kasuku ekindeeta mu bintu bino si lwakuba nno nze mugeze nnyo wabula saagala nfe nkome. Ffe abakoze ebintu bino Kasuku ojja kusigalawo nga kati bw'owulira baga nti basudde nnabbi Kafeero profesa n'enchuli yennyini. Tulina bye tuba tukoze bisigadde ku nsi eno. Bagenda obitegeera bagambe nti nze Kasuku nkakasa bajja kuntimbako ku nguudo z'ekibuga zino bankolemu ne billboard ennene ng'abasajja bantendereza olw'obuyambi bwe mbakozeeko. Sifayo abajja ne boogera bye bawulira nga baagala kugamba nti birungi nnyo ku bakazi bye baagala. Ekikulu nnyo ekintu kya Tamale kye natwala nti buli omu alina engalabi gye yeekoze atya. Gye yeetisse. Era engalabi ogw'omanyi wooli gyetikkulira. Abamu balina wujju, abamu balina nsujju naye nga gw'olaba mutwe. Abamu balina bitafeeri. Kati kukisinza kwoli bwategedde byenjogedde. Naye kati mulimu ffe ng'oli tutegeera luvannyumako. Nze olina okumpa obudde nninga gundi ono Shakespeare. Sitegeererwawo nga naakajja enjogere. Era bw'oba ontegeererawo ate gw'olina ekizibu oli mulwadde laba omusawo. Oteekwa kumpa budde ontegeera. Omuntu alina okutegeera obulungi. Naye ng'oli otya? Gye ndi sirina buzibu. Weebale ssebo nkwebaza Kasuku. Yes ssebo. Mu bulamu bwange n'abaana bange nkibagamba. Mugezangako ne mwagala abaana ba Kasuku naye tembeewanga nnyo kubanga alina kyayambye ku famire yaffe. Olina ky'ogasse ku famire yange. Bakita Tazi family. Sibasaagala abaana bange babiri baana ba mikwano gy'abaana bo. Kubanga nange toli mukwano gwa kitange. Era sirina naawe kitange tyaliko mukwano gwa kitaawo. Naye tusinkanye tuyambagana so bikoma muffe. Ne bwe mbanga mufunye akadde ne musaba abaana ba Kasuku mbabuuzangako.
kubanga balina kibabayamye naddala mu omugigi omutobano omunaana benkyasembezaayo mwe mugenda okuganyulwa mu kino Kasuku nali mu media luli mu radio bali abakulu ne bafunamu naye kirabika bali bafunamu kitono kubano kye bagenda okufunamu nze Kasuku mbadde sikolyanko ku zino ssente ze wantaddeko ne bwe nali ewa Samona nazibulako katono zituuka naye kati nziyitamu ate nga maaso awo zigenda kweyongera kusinziira ku buvunaanyizibwa obulala bwankwasiddwa okimanyi nga sinnaweza nawe Kibaba TV yampadde oba creative manager. Do you know what it means to create things for a media company? Osula ofumba mutwe mu October bakolemu kaki, mu November bakolemu kaki, January December bakolemu kaki, Christmas setuus kati naki nayize kya festive season nenkiba olwaki badde bakiguliddewo sina nawe ndogera naawe ade byokologole sebya anti abantu bayinza okulowoza dogolye oyinayo omusawo wo nyina bubezi seeka we naggalamawo ninawo seeka waliwo seeka wange omu seeka muyina kati ebisigadde byo birika wennyini fe Kasuku wafani tetuloga ate tetulogwa oninga nambwayo fe jjajjaffe yatukolera yamala nambwayo yagambye talogwa ate taloga yes era waliwo yagandi mayende ekyo kiweyogeza ate bagenda kuloga bubi nnyo nga nti bamanyi bazze kwatalogwa fe jjajjaffe bamuyita Wakiku Mayindo Mubitabwa era buli yepampalika nga nayingira mu lusuku lw'okukwata ku kintu gye balina kati bye bamanyiyo nga tabakutte nako era nze newe nagenda ekiteezi singa obumbulirizaako we nagenda mu mwaka gwa 2011 nze musajja mu Uganda yakakola record nasenguka 24th December 2010 ngenkya Christmas nzija abaana mu nju y'amasanyalaze mbatwala ku Tadoola tutala y'omukono naye nga jemba tutomanyiyo omusajja yanguza yagamba sikuguza wano kumbi kubanga simanyi mwe badugudugu gye mwava nkuguza eri munda mu nnimiro and I agreed kuba nagula sente ntonoko meso yo yabimanyako naye namufunira ne mugangulaako obeerawo neiba wange yagaana kati abantu bonna nga baneewuunya niyo yazimbye eri wakati mu nnimiro kyokka nga ntunudde mu kibira bwe nti ewa mwami Kizza headmaster nengenda nensengayo nembeera tiwali wadde omubbi yajjayo paka ne leero n'ayagala okujja ewange obbe genda jangu mu kiteezo obbe bonna tebalaba njo kati jangu yo Kasuku jangu n'ekigendererwa ekyokunziba tojja kulaba njo naye jangu ngoze ku kyala bukyazo ojja giraba naye Kasoga nzize kubba kubanga kati Kasuku waliwo yepampalika nabba embuzi ng'azibbidde mu kiga yazibbira ku ttale embuzi nnya era nzaawo ekyanja siryawo mbuzi olw'okuba embuzi zange we baazireta yabba embuzi nnya nakati ali mu ttaka saamukwata nako okwo ku kitundu yeegobako yekka ng'ate alina ekibonerezo ekyasooka omugwako yabba embuzi zange nga mukyala we ali lubuto ne bazaala omwana in 4 days omwana naafa nga sina na kyenkoze n'eki jjajjaffe yaffe yatumaliriza kati okwo kwennyini ne kumulemerera n'agenda ku kyalo ekiddako katadde ne bamukubirayo emiggo n'agenda n'asenga ekalule eyo gye baamukwatira mu lusuku lw'omuntu nakati nakkirira naye nga kyava era nazinga emikono bwe nti emabega nenga nti nze ssebo nalundira ggwe kasita owulira nga Kasuku ne bwe tubanga tulina kye tunenenganye n'owulira nga nkuga nti Kasuku neetondera obafuna kyompa ekinene kusanyusa jjajjange ambonsaaga nze si kyeŋŋambye nze sinagaako nti osaaga kati nyina omukazi eyanziba yali namba 2 namuzaalamu abaana 2 abo batuli awe bayise yanziba mu 9 naye ne mugani mirembe onzibye nakati tazaalanga mwana wadde tazzangako ku baana bange wadde akasirikitu bwe kati oba yantayagala ate tabangako bulungi kyogaa gye yagenda yali muwala muto gye yagenda teri basajja so mulimu ebintu ebimu abantu bamwe muteepampalikako naye kiki ekyatuleese wano olwaleero tuzze kwogera ku bitambula mu mawulire kati gwe nga ggwe omusajja omukulu aludde mu byobufumbo Suna Beni ne Nambwayo bezeemu Suna Beni si oli welirizibizi ow'ebinyaanyanyanya bezeemu Nambwayo si oli omuwala Nambwayo si oli omuwala gwe nasangako wali ku gundi ku National Theatre yoyo omuwanvuwanvu si muwanvuwanvu oyo Shira Price olwo oluveeko oluninki sirwe ngamba olwo Tanzania waliwo Nambwayo gwe nasisinkanako awo yoyo akola bino ebyokumukutu akola yes
Oyo ebyo nabiwulirako simanyi byalimu ne Haji bitya oli yali atunda ettaka ne biggwa kati bazzeemu ne biggwa ne bafaanana nga abaddinganye buli omu yakwata lulwe era Ssuuna ennyumba ye baagimuddiza ono ne bamuwa ettaka ene gayaza ani abamuddiza sitegedde Kasuku ennyumba yange ate ani ayikuddiza anti omukyala yali agamba nti ennyumba ettaka baaligula babiri ng'era agamba alina okufunako omugabo nga ye omuwala aga nti ono yafunye omukazi omulala atayagala kumuleeta muno so kwata kino kwata kiri kwata kino ne wabawo abaayogerezeganya Haji nakkiriza Haji Kamoga n'awa Nambwa yettaka eno egayaza kubataawulula kuba naye ensonga yazirimu makati anti Haji yali mukwano ate gwa Nambwayo tebaali bamukwano nnyo ne Ssuuna kuba ono okuguza oli yali ono mukwano gwe yamugamba nti munnaye omwami wange tuguzeeyo ettaka tusasule mpola mpola ogitegedde Kasuku nze simanyi balwaki abavubuka b'ennaku zino mwena muli bisajja mmere abavubuka sigambye basajja bakulu abavubuka b'ennaku zino mwena muli bisajja mmere mbatunulira ne mu kamera awo ne mbabulira muli bisajja mmere lwaki rule number 1 mu bintu bino ebyokufumbirigana n'okwagalana abantu bonna mukazi wange bakolagana nabo nga bahi ba male sibeeriranya sibasemberera era mbayisiza ddala bubi kubanga simanyi interest zaabwe mutuyamba nga baani baffe mujja mu family yaffe nga baani baffe nze ate mikwano gya mukazi wange bonna kabe bashine bahi si mikwano gyange nga mikwano gy'abaana bange batali mikwano gyange kyokka be bajjeeka tubaaniza era ne balyawo ekintu naye mbuulizaawo omwana ogwo mukwano gwange riki era ne mubulya bw'abaagukomya bw'abaagwesiga kati nakuba akazi bwenkola ekisooka kiri kyokka ky'ogambye mbu Haji ono yali mukwano ate gwa mukyala ono si ono hi kuva dda sebalina bwe beeyita kuva dda tebalina bwe beeyita Kasuku buli lw'okoma okuliraana omukyala nga tolina bw'omuyita ebyo bye mwegumya ne muga nti nze si bwendi ofunamu okwo ku ndowooza naye ofuga bufuzi bwongoobwo na mutwe gwo n'ogamba sijja kikola naye era abamu babbala emirwa ne bagamba nange ate ngumye naye ntendewaliddwa n'ayatula agenda okatula n'oli n'amuga nti wali weebonyabonya dda kuba nali nakulinda dda kati ekisooka kya byonna ono Haji bw'abiyingiramu omukyala najja n'akugamba ekisooka Kasuku nkugambe siba nankolagana yonna naawe era omukazi wange okunyumiza ekintu kyonna waliwo ky'oyina ky'otunda osobola otuyambako tugende mu kibanja mpola si kiyingiramu era ono omusajja Ssuuna yakola ensobi ekiyingiramu tolina kubanga mikwano gy'omukazi bonna bahinga gwe bakwano bo naawe nebye bakola byonna biba bitugasa bitya afazaali mpite bali ng'omukazi tamanyi nenda babwenkiisa muti aba akitufunireyo naye nga sizze kugonda kufuka kisajja kisirusiru bwe ntyo nga ndaba kubanga kati awo teweeyinaako buyinza Kasuku bali be balina enkolagana bombi be bakutute naawe oyingire mu nkolagana yaabwe toyagala basobola okukola ebintu nga babikola mu interests zaabwe nga gwe toliiko naye ng'ate oteekamu amaanyi go ekyokubiri batabani bavubuka omusajja gwe bayita omusajja takola kintu kyonna ng'ayambibwako okuggyako kitaawe tontegedde nzo okuba olinga Joshua ng'otegeera oluvannyuma lw'ebbanga eddene taata wo yekka yavunaanyizibwa okukuyambako ku bintu bye bayita ebyokwezimba era omusajja wedda gwe baagambanga nti nno mutyaba akuze mutyaba bw'akula taata ye yamusaliranga ku kibanja ekyo n'amulabira oluuyi luli oba luli oba n'amutwala n'amuwa ekyeseeta n'atamuwa wano kasambya we bali nga kikyategeeza nti buvunaanyizibwa bwe taata okukuzimba kati bataata b'ennaku zino olwokuba tetukyalina ttaka tuzimbisa birowoozo ojja ne nkubuulirira ebyokukola nanze bwe ntuuza Tony bwe ntuuza Bire bwe ntuuza Ivani nimbabulya nti omusajja bw'abuuka 18 atandika okulowooza ku kukola ebintu ebibi eby'omuzinzi nga bw'ateeka wano mu nkwawa era ky'oteeka wano tokiyita kugwa bongerako buki bwongeze so si kuba nti nno ate akataka ke nagula ate nkewoleddeko ate interest y'oli erinnye neetuuka mu zenagulawo zennyini atunde siina kyakkola ebyo nga bikuvaako bikuggwako so kati bwe kiri nti obuvunaanyizibwa bwa taata kwe kuba nti yawa omwana w'ekibanja oba yamuwa idea oba obwongo obukola ekibanja mwami Ssuuna yatomererawo mu kusoka kwa byonna obutagenda kwebuuza ku kitaawo bakojjaawe n'agenda n'ebirowoozo by'omukazi
muleke kusiri wala kuyita okutuuka kukuba nti no mu controlling w'abakazi. Kasukunze omukazi ekintu kyonna bw'akimbuulira mpuliriza n'enkitegeera n'enkiwa obudde kirowoozaako era nze banyine ebibuuzo bye batera okuŋŋamba. Bye nakugamba wabirekawo mbikugambidde oba wabitwala. Ko nze nabiwulira nabirowoozaako nkyabinoonyeza kye nsalawo. Kasuku ne bw'ongamba ekintu ekirungi kita kyovola nze sigwira omukazi nga tuli abantu n'aga nti no ako tukagule ne wemanzi yine zikagula sikagula. Kyekingaano kagula ne nkulaga nti sigojjanga okusalawo mu bintu nga bwe nnyina obbikola. Okubiteesaako weebali naye nja kubiwa obudde bwe mbikoleramu. Kati ne bwema nkyagadde kirya nkyeresa naye nga tetugenda kigula kati. Okujja nga kya busente butontono bino ebyokulya nga bitusanze watermelon ku kkubo miyembe ebyo. Ate nabyo sifundu kululu. Ekyo yakinjigeza yali musajja yali nannyini banki emu bagiyitanga front page. Haji oyo natambulako ko naye ne tutuuka abantu nga Hajati mwali atudde. Hajati kakaali kato kakyotala kalungi kati. N'agamba nti no twali tuveeyo kangulumira gye baali bamuzaala. Yali weebudu naye kangulumira twali tukyadde bukyazi. Kati ne olinga bwe banajja bana ab'obutaasa. Obutaasa busatu mbokwa kugumu kitundu. Akataasa kamu kakanana. Omukyala n'aga tukolere busatu n'addamu n'aga nedda kola kamu. Twalaba nga tufiirwa katugula kamu kakana n'aga nedda kola kamu. Kabagula kamu akakana naye nga tebaguze busatu bwa mu kitundu. Bwe nakimubuuza ekyo nti wabaza otya gwa oba tofiirwa yaga nti nkozesezza nkikoze ng'omuki sajja. Saagala nsalirengawo byayagala kukozesa mu ssente zange zaataakoze. Nze mba mmanyi kyensazeewo. Naye ogwo mu ekitundu. Anti omukazi agenda kukyetekamu nti oyo bwetutuuka abantu ndagira. Bw'ati atandika n'obwo obutono. Bw'atyo n'akumirako paka lwalituuka mu binene. Nga nti wayiga ebino ebyekisuulirwamu ebyemukola nti mami bw'aba agambye. Mama gundi bw'agamba. Kasuku embeera ogiteekawo butesi nga hii. Nti nina okwerekeramu olwa musajja male. Naye si nti oba tobisobola. Si mukazi kukugwira bugwizi waka n'okomawo n'agamba nti nalabye awo abazimbi n'embaga abalongoose wali n'empita pulamba akole kiri n'agira kiri nti era baagalayo omunaana gwabwe baamaze obbikola ng'omuga gubawe. Era bataddeko ne bakola nti ndiye bataddeko gubakole ki? Gubawe. Nze wabadde oŋŋamba nti bazze ne babiraba ne bagamba byetaagisa bweziti n'enkulya lwe bali bikola. So simbugwe n'obalagira ne babikola. Olwo oba onsalirawo. Bano batakolooza nti omukyala y'ow'amaanyi wano. Yatwalawo. Kubanga era yabawadde omulimu era n'enkya bagenda kusanga omunaana yagulina. Tagendaga nti yazimpadde. Era akuba n'obusimu n'agamba yitaweeko kimu otwale obusente bwo. So si yitawo sente zo baazirese. Katonda abakwogerako nti omukulu yazirese. Kyobula Kasuku wako olina okuba nga baba tebakuyita Mr. bakuyita omukulu oba His Excellency waawana. Niye baba kyakuyita linnyawo buyisi nti Isaac tonnaba musajja bulungi ewakaawo. Teko kuteekawo embeera yonna gye bakuyita. Ffe muzeeyi twamuyitanga Mr. Piki ya Mr. ze nga tukimanyi kuba yatugamba nga osooka ne mugireka neewola ne mugyoza enkeera. Nga tukimanyi abalina ojjoza. Nga tulina departments zaffe tuzimanyi nti gundi lutite mwaweza ku Saturday eri kati mwemuwoza. So kati kiyakuzaayo mu kyo nti omusajja olina okwerekeramu olwo olusalawo ebintu nga tugatiddwako mukazi ono n'embeera kati emunyigiriza yajagala emunyigirize. Edewe kati eba abimala kati saawa eno ekitambula. Suuna yakoze interview. Mu kunenengana awo kunenengana waliwo ebigambo bingi ebyayogerwa. Mu byayogerwa asayitinga nti waliwo omukyala eyavayo n'agamba kuba yalinayo omuwala owuwe gwayagala ng'ali lubuto lubuto ne luvaamu. Wayitawo ennaku 27 maama we n'afa. Alina vidiyo gy'agamba nti oli yagamba nti ntandikwa butandisi ne maama wajja kukola ki ne maama wajja ffa. Kati agamba bano be batta maama we olw'okuba lulimi lwayogera ne lutondawo kiri ne kiba. Namba ye agamba si mulogo talogwa. Anti yayogera kamwa kabito. Si yayogera mukwano gwe yayogera. Era ye agamba nti mukwano gwono oli yesekamwa wono. Anti mbulya gwoyita naye toluwulya bulijjo olugero. Mbulya gwoyita naye nkulya empiza ze era kati Kasukunze wangi waliwo abaga nti Kasuku byakola mayendo oteekwa bikolamu. Era nawe baga Kasuku mayende byakola oteekwa bikolamu. Kuba tuyita bumu. Niwankubadde tobikola oba ebimu oyinza obbironda n'obikola. So ekyo nakyo kiyinza okuba olulimi lutonzi kyovala bakugamba weegendeeze n'olulimi Kasuku olulaba n'olulimi luli so dangerous. Okumanya olulimi luno lufu era lutemu. Lwennyini lwe lunywa ekinyoogo ate lwe lunywa ekyokya. Lwennyini lwe lwogera ekirungi ate lwe luwemula. Lwennyini lwe muli olukuba enduleza
tusanyusa mulaba ate lumu olugamba ntino walala kigende olulimi lwerumu so kati olina olwegendeza byolukozesa bayinza okuba bayogera batyo nga tebagendedde mulimu okutiisatiisa kw'ekikazi naye kyembagambe kiri ojjukira wenkugambe tetino nina jjajjange kye yatukolera naye nga naffe tetukimanyi ekisooka ffe tulina ebintu biri tetubbwa ate ffe boolaba tetunobwako omukazi n'agenda n'azaala walala naye tetumanyi bwe bakitukolera eyedda mu mirembe gye tutamanyi so kati oyo ayinza okuba yeeyogeza ebigambo ebyo nga tamanyi nti waliyo kasenga akazibu oluusi ke baamubbula namu oba kajjajja mukyala akazibu nga kaali kazibu nga kati ebintu byako kakyabizza ku nsi ne bikola biba abantu aboogera ekintu ne kyapeninga nga naye si yaba yeriko kuliko akazimu akakamulika akakutambula kasuku nawe wano wooli bino byoyogera mu famire yammwe mulimu omusajja yalina omutima nga gw'oyina yabikola naye mulembe ogwo tegwali gwa intaneti nyingi teeka okuba yeyogwe baga nti katende wali omugiro oti naye ng'ayinza okuba ali mu myaka nga 8 emabega nyingi kati nga yakomawo n'agakanzirire mu kizzukulu kyange kino nga gyali eyo gyali ng'abanyumirwa bulamu kasukukola si bibyo sigwe bw'aba gyali ng'anyumirwa obulamu andi akulaba obiyisaawo nga bwe yandi bikoze kuba sinnaba kumuyisa bubi buli kimu nga bwe yali akikola bwe nkikola okiziza bulungi butereevu ekikyo kibulamu kimu kuba yayinza okuba yatambulanga n'effumu gwe toliyina ate gwe effumu oyinza okuba olina lyawalala nnyo nekaziina naze effumu nina lekaziina so kati tuddayo ku munnaffe oli byonna tumusaasira ebyajja bimugwako kati obudde buno ki ekimuliko ekipya kyetwagala okumwogera anti kati saawa eno kyekiriwo kati kyekyo olutalo lwayimuse bupya wakati awo balinawo omwana okitegeera ono alangira oli gwatta maama wange omanye ekyatta maama wange oli mulogo maama ye agamba nze sibimanyiiko ebyo ojja mpaayiriza ambuzeeko mutabani wange oli suuna mu famire yaabwe maama yamuzaalayo omu ne baganda babalala kati kitegeeza nti no maama si muntu omu yekka owa suuna nti yateeka omwogerako okufeera ne kuba kubanga n'abalala nabo balina abakazi era balina nabo yagambye mbu yawulira nga bagamba ne sisita we agenda ffa era yatubikidde n'atuga nti essaawa yonna kati oli omuwala ye n'agamba amazima gajja vaayo era n'atuga nga guno omwaka tegunnaggwako gajja kulabika kati anti olaba kamwa kabi oli gwe naggambye muyinza n'okuba mweyogeza bino byonna nga mu famire mulimu bulijjo nannyini kalogo kalenzi n'agamba nti otyo kenfunye enkwasa eno kampite wano bakiteeke kwoli ekyo tokimanyi nti eri abantu ab'olutwe gye bali kati ate ab'olutwe ekizibu kye balina era balinga nze naawe be batera okweyogeza ekintu olukyeyogeza ng'oli akola ekikye nga kyapeninga nga bakiddusa mangu kwono nti ye akamala okugamba ati ye akamala okutiisa nga kikubeerako kati nze nyina muganda we gwengenda okuziika ebbaamu bwenva wano naye waliwo grudges zibaddewo mu famire entonotono nimbaamuko omweyaga nti naye gwe taata gwe kale ojja kiraba kati omusajja eyakirabye era yatemuddwa kati erisoni lidduka kuoli kati bano abakoze kino ekirabo bagamba kasita waliwo eyayogera ki ye na going off what yes kati byebyo omuwala byemusaasira nti tolokompoka nnyo famire zino abakyala bemuzizaamu kyobola abasajjamu embaga nti abakazi bano mubayise bulalamu babatege nti muli bangu naye kuva mbifuula bye maama kaasaliwo ye kasuku nze na kino nakigamba era nkikuddamu benkugambanga ekintu kino ni kasuku mpayo emitwalo 3 ngenda mu kino kooli ngamba nti mpiteeka mukazi waazimpa embugo ozirekedde sijja zikimayo gya zisangawo tokima ssente wa mukazi nabadde nkumanya ate nazisabye ye wandibadde oyogera biba byakuswaza nabadde nkumanya bibeera byakuswaza gakera sirina nkolagana naye oba oyagala okumpa ssente zimpere mutyabooze bazintere ku kibaala ekimu nzisanga awo ate nabo bw'oliziwaawo omukazi siri zijjawo saagala kummanyira naawe abakazi tomanyi bakalokopyo mayende mulabira awo kupekera kwogera naye kasuku yamuyimirizaawo leero akedde musimbaaga tebannabaawo n'amubuuza ng'alokopyo bye bye baatugamba wano ku muzaata ne ku Ruthumu waliwo omwami yali azze ng'ayaka akutta akaliro mbu ku Ruthumu yamukubira essimu emu ndowooza n'abaako kyamugamba omusajja yalina notuwa interview twamunoonya enkeera ng'alabika kubanga oli yamutaddemu ati oli n'atugaa nti abasajja balina kye bakola bw'ava eno gy'avudde addayo eka alina omukyala awo banywa bukyayi biki banyumya bali ku buliri munnyonnyola tubaddeyo mu meeting omusajja n'akola bwati ne bwati omusajja alayika okuba mubbi alayika okuba aliba ati kati omukyala akwata bukwazi simu naga ati alo bwana Mayindi
ojukira sente ze wakumpanya wano Westi gawe byali nengeri gye mwabimalamu naga nti kati ngende mu mawulire oba ntandike nange genda okubira mayende nkeera mayende naga nti kasiko sewulira bulungi ti atujja kwogera twogere mpola ti emboozi eyo gireke bwebuuza omusajja byetwayogere naye nekyo ebintu by'abakazi byo kyoyogera kituufu nze kasuku sikkiriza na kunyumiza mukazi wange ensonga zange era nze ne maama wange akimanyi era yambuza lwaki okikola ne muga kubanga oli mukazi. I never trust a woman and I will never trust a woman. Ne baba maama wo naye nina kye nali nkozeeko n'agamba nti ffenna oyo ye mumuveeko ffenna twewuunyiza ng'akirabye bulabi nga kimaze kwapeninga. Nze ne bwe bambuuzabuuza kabe mukazi oba maama oba mwannyinaze nambuuzabuuza ebintu mugane kijja kuba bwe kireke nja kulaba bwe nkimala ekyo. Buli lwonyumyanyumya ne weemalirayo omukazi ye bw'aba akyogera akisiika n'akijjiisa n'akizimbulukusa n'akigabula nga kirala ku kikyo. Ate bw'aba asazeewo okuteeka mbeera ku muntu ye muluma nnyo obulumi bw'ateekawo bunene nnyo n'okusinga ggwe bw'abadde otaddewo. Sisobola munyumiza ku kintu kyonna ne woba oyagala oti okugyawo nga kali mayina. Ate oba nze ne bwe tuba tutambulira emmotoka y'emu gy'okyegendereza n'osimbula ekiboozi kyo nga mulimu omukazi sikiyingiramu nnyo. Nkoonako katono kubanga onaagenda bifumba bulala agende ne mayende yagamba bw'ati ne mayende yagira ati yalimu ng'akipika akiwa omuliro. Kati ono omukulu trust gye wakwata n'ogiwa omwana omuwala wakola kyamaanyi nnyo okweyonoonera obulamu bw'obugenda okuddako. King Solomon ekyamusuula baki? Bakazi. Nebukadduneeza yawasa ebina. Kyo kyamusuula bakazi. Ka ono owaffe wakuno kibuka omumbaale. Ekibuka omumbaale naye bakazi baamusuula. Mukazi Munyolo si yamuvaamu. Mbadde sibimanyi. Yali ki? Yayagala mukyalo Omunyolo nga bakubye Abanyolo batuusire ewa. Tomanyi omwandu ogumanyi. Omanyi lwaki abakazi babayita namwandu? Omwandu bye bintu ebifunibwa abantu abalwanyi abava mu lutalo. Ebintu byonna bye bakomawo nabyo omuli ente, bakazi, ebintu ebikalu gwe bayita omuki? Omwandu. Kati omwandu ogwo bwe baguleeta bagugabana ne balya nga bwe baagala. Muyafunira omukyalo oyo Omunyolo. Kati kumbe Omunyolo yali musige. Omuntu omusige omumanyi? Planted. Yes, gubatayo. Bega. Yes. Kati n'atuuka eno ne yeegonza bulungi jjukira ebintu ebyo abakyala benge gye bakula ab'esayidi eyo. Kulu n'avuunya ebintu nga byebyo mubiri gwegwo. Olina amuweeweeta kasa omukazi kasukwa kuweeweeta nga wanaati oba eno enkoteeti mugyeyo mangu omukono mugabe gwe n'oweesiriwaze. Aba akutuuse ku ntabiro y'obwongo wenyini bw'ogenda okutandikira okulokopya. Okusiriwala. Anjjukira ozibizaamu oti otuuse n'abuuliza wano mu kutu. Kikola ki okubeera nga gwe si oyo online okugwo olimu abantu bonna abakinoga. Tuyita beerere. Nina seeka ekangulumira. Ye gundi bwe wati. N'otandika. Abantu babeera mu mayumba nga beebase. Ffe tetubyebakayo ebyekisiru. Sente bazikola kiro. Ate si buli akola ekiro ndi aba mubbi. Nga kokeegoza nga gwe olokopya kati n'ekibuka omumbaale bwe byali. Munyolo yambuuza amaanyi ate kasa yamwera wano ku gundi kutwoya tw'omu kifuba. Agenda n'akwera ati naaweeweta otubere n'atunyonyogera ati agamba nno babuulire nga talokopya. Amaanyi ogako gafunu gwesebo mu basajja bona gwe mulalamu. Amaanyi ogakola otya agatta abantu obbamala. Tayogera nti agatta Abanyolo. Agamba agatta abantu obbamala obumazi. Omwolezi gw'abannamakolero ogw'omulundi ogwasatu ogw'ogumu gwakubeerawo okuvanga 2 Oktoba okutuuka nga 12 awo mu kibangirizi ky'abannamakolero e Lugogo Muuma Showground. Ku luno ekintu kiralamu aboolesi bakwetedde buli kintu kye wali onoonyeza ate ku miwendo gya nseko buli kintu bakisaze ebbeeyi jangu ofune ebintu ku layisi kale buli ky'oyagala kyonna weekiri. E Lugogo mwolesi ogutabangawo ebyokulya ebyokunywa ebyawaka oyagala kusuubula wakinoonya ne kikubula bakikuseera jangu okigula okuva ku yakikola yennyini ku miwendo gy'obusuubuzi okuyingira shiyinza omutwalo gumu zokka. Waliyo education pavilion ebyokusoma ebyokuyiga ebisanyusa jangu obuuze ebibuuzo ku nkozesa kasitoma ogenda kufuna omukisa oyogereko n'abakola ebintu ate ogula ebintu eby'omutindo omutuufu ku bbeeyi entono. Omwoleso gw'awuma ogwasatu mu ogumu guwagidwa Total, MMI Steel, Good Briquettes Initiative, Annabel, Bank of Uganda, Plascon, Unistil, Hisense, Science and Technology Initiative STI wamu ne MTN Momo. MTN Momo Uganda Limited erungamizibwa banka enkulu eya Uganda. Nga talokopya nze nina amaanyi gange akuvira ddala ku nnono yaffe wali eri embaale empigi. Mbuuka ne nnyingira mu kire n'obusaale bwange kati neekweka mu kire omwo ne mba kuba nga tewali asobola kundaba.
awo ng'akwata omuswaki ng'aguzzaayo mu kamwa oba ojja oti ng'onyumya byonna olokopya be omunyolo ne mumala nti Kabalega nja mmotoka we nti gundi nja mmugira nti ng'addayo ng'anyumiza banyolo era obusaale baabukuba mu kire bonna bajjirira ekintu eki nga bana balabo bali baga mwabamu mujja kuba mukuba bano ne ffenna abasinga tukube wali ekyo kire ekyeru kyolaba ekibanga ekiko tolaba gwe buli mbanwana nga enkuba ekwatiriza eti ne kijiramu kiti mba ndi omu bonna bwe baabukuba era ye amatuka bwe matusi omulambo ne gugwa abanyolo ne bakuba enduulu ate kati omusajja w'amaanyi yali amaze okufa kabaka yali alina kuddako ki kuyitamu majeege ekola ki kudda kukomawo abanyolo ne batuwangulira awo bakazi King Solomon bibyonna Nebukadneza bonna bategedde bamubuuza amagezi gy'agajja n'ayogera mbu yege yasaba ewa Katonda ne Samson bakazi so kati oba weemalirayo abakazi mukulu abagwagwa bangi nnyo abakyali wano bebakiriza ku buliri abakazi ne babanyonyogera obugere ne babulumaaluma bugere kino balinga entangawuuzi n'alyoka yeerejja tulaba nze mu kiro kimu nsobola okukola akawumbi ate kasoboka lwako abantu wano mu Uganda basiru kasita lwegonza n'olulanga lutandise mbulira naawe omugero olugani gwe nno siri wano abasajja banyumya ebyabwe kati ogenda okulokopya ng'oganze Subaru zola tuvuga ekiro tugira tuti ffe ne tugira tuti ng'eozeozi mazi Zemakase ulieza amafuta mbu egudde wa tuba tunonyeeka agaffe ne tusuula beegati ne tugakuba ekigo nga tugaageega gizi kumbe nga tunze wali enja yalokopya mu kampuni kati moroka nga bagiteekako detector bagenda okulaba omukulu onuuna abakazi tembeemalirayo abatunule bonna Bagaddafi ababeeteekako nga babeera okumbi bati we are they ebyaddaka banyumizanga abazungu bali obunafu bwoyo buba buti ate nga abasajja ffenna oyo agatoyagala okujjako omuntu yekkoma atabikola Yesu abasajja ffenna kasatu tuuka ku nsonga eyo ne bakutunuza ekamudongoso toddamu tegeera era nze sinyumizaako era abakyala bakimbuuza nnyo lwaki oba musirifu kubanga nkimanyi lukema lutandikirako mpola lugera ogenda oteeka wolongojjo lutandika Wilson akolimire banno babuulireko magi kiki lwaki gwe ofuna emirimu ng'otandika kulokopya kati mubeegendeeze kati omukulu ki kye mugamba mukyo nti ekisooka wava ku nnono y'abasajja ne weewanya omukazi n'oyitawo ekintu kyonna musajja alina tokolagana na mukazi kutuuka ku bintu bye bayita ebya investment oba development oba onookulaakulana n'omusajja yenna zimba emizigo gyo gy'ogizimbe mutyaba toginyegako omukazi gwe ali kuwulira buwulizi nti obiina era omanye okumanya abakazi bano ng'ekibaleeta mu bulamu bw'abasajja byanfuna omanye ekibuuzo kyakubuuza ng'ategedde nti olina property gye wazimba ekitagoba oba egindi egyokolera Isaac oba taata gundi taata omwana we yani Nicholas taata Niko nakutya pogwe ku byaki naye ontwala ku baaniiwo wano n'omugamba house deputy oba gonzirako gwe chairman omukulembeze w'olukiiko olufuza nti olufuzi be baana ekyo kikuli bubeezi ku mumwa lwaki oyogedde bw'otyo neewuunyiza okumanyisibwa abantu abalala ennyo abeebweru atali ggwe ko gwe oba ku byaki kati awo agenda kwegattako tulina ennyumba tulina estates muziyitaani apartments tulina apartments ekyanja kano kakugira kuti oba niya bituusiza wano kati abasajja bagwagwanga kyogera nategeka yeeyo gaana weegaane n'okukaaba okaaba osiite n'ebigere nti si wuwo tetubirina ng'ate wuwo ye nga sente nazijjawa nga nzira tozikola nze omunaku omuzibu nti famire yaffe yeffe tugaggawala ubadde kyoyagala kuleeta bizibu bwakwesibako ennyongoga nti wali ozikolera kitatta mayende atalina mu Uganda kuba oyogera mu Uganda ayinza omusisinkana nti nze ndi katumwa butumwa ndi mulabizi supervisor wa nyumba za musajja yo obadde ki sajja tuyogera property yo najimala bwaba omutegezezaako amaka n'agategeera ate mwina n'ekyekisiru kye mukola mukwata amaka ne mugawandiika mu mannya g'abakazi ng'ate ozadde abaana wandiika mu baana era nze yamanya nti poloti njiguze njiwandiise mu baana yava ku Uganda yanyiga okumanya yali akimi byanfuna n'agamba agenze kwekolera nsi ye ategedde nze siina muki kukimulaga bulazi nti siibiwandiise mu ggwe kubanga ggwe omukazi oyaga toyaga akasuku bw'afanga wampeta basooka kugamba mu tteeka lya Uganda nti teesaganya ne famire ye ba accepting oba oziike wano oba bamutwale kati oyaba wa Luganda lw'olyoka omemalire
Kati omukazi asobola onnyiiga mbu tewamuteeka ku kyapa. Yes. Mama. Umanye abasajja bameka basene bameka babulidde. Nti ekitegeeza wano ndi bubezi biki. Yes, tukkiriza taata wo babazadde baba kumpadde bakunkwasiza nawo oli omu ku baana bange. Naye onyinza okubanga gwe gwendisembyayo okutegekera. Kubanga ze byange bembikola ngamba bwendi. Wano wabaana bange benzadde mu mukyala bange gundi wabula. Amalanga kufani wali okabafuukira ddala ki? Awaabwe. Nti mbamba tegeeza tebakugobanga wo. Naye tolina obuyinza bubagaana kukozesaawo investment zaabwe nga bwe baagala. Era nawe situka ogenda okola ebibye wammwe ongambe nkuyambeko kyensobodde. Naye togenda kulowooleza mu bino ntino wano weewammwe wano waliwo ekikyo. So kati ekibaletedde ebizibu kulaga bakazi ntino nkukolera bino. Kati gw'olyekolera ddi ng'okyakolera bakazi. Ekintu mulage nti okoze kiki oyo omusajja yansanyusa. Musajja muvubuka mutalowoozezza okwezimbira kakalina asula awantu awalungi. Biba bitya nga biriko omukazi nti ayinako nange nyinako. Nze ne bwondeetera obusimbi bwombo obugattako. Kasuku natwala omukyala yanditako millions 6 nga alina poloti gyengule ewa Kisolo Kwanga. Zaalira mu nnyumba nga tamanyi we ziri. Era ne mmugamba nsitula ekiveera ekyo nno nga mulimu ne chupa 2 ezigenda zikubagana. Onzigire nakyo bwe wati. Kyokka ngenda mulagira ebifo byanjawulo paka luyantukako nga saagala mulagira batuufu atalagira abatemu be batusangewo. Nze nti kugesa esiga mukazi. Nagenda mulagira tuuke Mmengo. Kati wetaba oti kwata ku lw'Ssentema. Musaze bypass. Kati yavuga mojjo wano nga wali Lufulaawo. Nageno mutu seri gyendi munda nga ngenze mugamba banga nsange nakabugo goluddewo fe tuvuddewo paka weyantukako eri mu Lukwanga gye nnali era bwe yantukako nengamba oli omusajja kimugjeeko bano babbulooka b'ettaka ne bajjamu ecupa 2 ne baziteeka bagenda okulaba bajjamu etete balesende balibala bwana muga ne bwoba ojja ku piki tonyumya bintu byange byondeetera ate tokeberamu kyogenda okulaba oyinza obutakisobola nina byendiko bya mirimu y'okuddembe banjuuza kanamanya ndetera machupa ku musawo wa Kinnansi ndowooza olabye obutemu bw'abakazi n'ebyokuloga kwange abiyingiddemu abinyigiremu amangu agabyegasseemu kati tetutukenda alaba nga nsasuddeko 6 endagaano egamba wabula 3 naye ne 3 ne bwe yaŋŋamba nti afunyeeko 2 namugamba nti abasajja nabamalayo da nasala obugezi bwonna mu saako yaffe ya Dembe FM ne mmalayo abasajja kikyeŋŋaanira busente bwe butakyessaako nti kintu kye naliwo ne yagula. Yes. Era ebyo byemu ku byannumiriza naga noneetisa ne ssente ku kintu kyokka yagenda okusomanga kuliko baana betaliiko. Nagamba nti nze n'abaana baffe babiri. Ne kati awo yandibadde ataasanyuka busanyusi. Yanyiiga nti sina we mutedde mutaliimu. Kati ate Kasukwera bwe yagenda ne mmanya wali ategeddewo alabyewo ne ntundawo ne ngula awalala w'atamanyi. Kati eri ploti n'ogitunda. Ye ne ngula awalala w'atamanyi. Era nagamba uli nagamanya nti ye yakoma ku kimu yatunda naye tamanyi oba nagula wala naye nagulawo kati nkutegeeza nagula walala wo tomanyi nga toyagala afuutuke eri saagala abeere mu bintu byaffe nze bw'ojja wano webale nnyo okujja kunzaala mu Kasuku kankubuuze kino kampuni ekola emifaliso gibajaayo kati lwaki omukazi akuzaddemu abaana alowooza nti nze factory ne byenkoze wano wabawawe Kasuku company ekola akabiya biya waayo si wabanywi kati ndi byenkozi byange nabaana bange gwe factory yabitukolera webazi bwe tuli batwagadde okuddiza era factory bagira habitatinga ne bagigulira generator empya ne bagisiiga langi ne bagikuba plaster awamu kwe kuwaayo kuli kwenga ndi kuwaayo kati bana abasajja mwenna abakola ebintu byamwe ne mbigattamu abakazi mwami gundi gwe wakola ensobi okusooka mukyala we yabyegattamu newankubadde yali akola nze ne woba okola essente okunsinga waliwo omukazi ali e London ansinga okuyingiza ssente naye namugamba kyoyagala kyonna kiteeke ku baana ku byange tateekako kati luno olutalo lwe bazzeemu ondoga sikuloga tujja laba gye tukoma bamaliriza batya omusajja abiveemu taddamu kuwuliza kikwata ku mukazi amulage nno nakuta nakuvaako Kasuku abamu balina bino ebyekisiro nekikola ate muzaddemu akaana kange ne kategeeza kati nze nyina muganda wange twali twakava ku Mother's Day egindi Namugongo twaliyo nga 3 n'afa nga 4 mbalabe yamuluma nno tulina eyo nanga mbalabe eri mu nnyindo muno ne bakigita n'ekiro gitigaatiga ne mukazi we neemubeerera bubi neemuyingira mu liiso neemuhabya omusuwa n'afa ng'alese otwana otutooto abo bawala bange bagataate bito binyumyanga naye nabaga simumpa kyakukola ng'alese otwana otutooto naye bwe yali agenda mu ddwaliro emulago wali okufa yaŋŋamba nti baaba abaana bange ne mugamba ekigambo kino basobola okubeerawo ne wootoli oluusi na bulungi nnyo n'okusinga nga wooli so totya
tugenda kufa nene bwoba ofudde bajja kutambula era batambudde ate basomye bombi paka university nga tetulina na kitu mwetaaza so kikyendegeeza mu kyebye mugana ne muga nti ekikulu tulina akaana akaffe kasobola okubeerawo ne woba tokirimu ne woba nga tobaliraanye nga nayo waayo kyosobodde naye bw'owulira nga omukazi gw'oli naye owulira mutemu byakwagaliza babutaba na kantu konna akwagaliza butaba na kintu kyonna mu bulamu gwe tolina kulaakulana mute ate bw'oba osobodde property gitenze Kasuku omukazi yanzibako mu 9 gyali ali awo na seeta enju yonna n'agyera nga tugenze kuziika ebuge tugenze kuziika omuvuka bamuyitanga Charles ne tugenda eyo ne tulowooza nno nti oba abeeri gye tuvudde okuzika bali tukoze kuba tulina omusiri gw'ennaanansi gwe twayingiramu ne tuzirya ate ne batugamba mubbi Kayunga mu Banyala n'ennaanansi tetwazibba zaatwegombesa ne tuyingiramu ne tunoga bunozi ne tuzirya kubanza omubbi ndowooza yabbye n'atunda kati ffe twazirya buli naye tugenda okutuuka eneka nga nange banjeze nengamba it's okay abalala wondera lwaba kola otikonze it's fine nja kukola yinze gwe yaleka nga ndi mukazi go nina amaka n'ag'okubiri n'ag'okusatu nzimba ate njagalayo ko na apartments muno mu kibuga poloti sinagigula naye mpulira mulimu ez'obukadde 7 kawumbi bwe bityo ne nja gigulamu nkiwulira mulinga ngenda gigulamu era nzimbe mu apartments kwegambulaga nti nsobola okukulaakulana ne bwe mba nkulina ne mbasikola ki kyembagamba temukwata bintu byammwe bigattamu bakazi kola do your things alone Kasuku nayo mpulira nga okiyinaayinamu ino olutijjo olwengena ne mpulira nga oyo wanaasimanya ani beautiful sigambe ndi mukazi wo tomwagala naye tomussa mu investment sizo njanje nawe ngontunuulidde totunula bbayo olinga ambi nange oga nti byoyogera bikuyita ku mutwe Kasuku kola investment sizo nga temuli mukazi wo njagala nkubuuze Kasuku Toyota ogimanyi si yesinga okutunda emmotoka wano mu Africa mu kigambo to yo netta owuliramu omukazi yenna oba olowooza abasatu omanyi nti babaali basatu abo basajja basatu oluganda temuli mu manyinaabwe n'omu kwe kwaba ekigambo Toyota bantu basatu kati ne zino zonna ze bagenze bakola Prado Land Cruiser ani tekuliko mukazi aleeta linnya mu famire yaabwe kubanga mu Japan takkiririza mu mukazi nti asobola okukola ekintu kyonna ekyaki abantu abakkiriza mba emperors tibabikiriza nti omukazi asobola n'abaana abakkiriza mu Islamic bano kivula mukyala asala ngira aliko mu kateni alinda baami kye bakoze eki ni wano tusiriwadde ebyekigwagwa mba abakyala batula naawo ne basala nze ne betuba tukuba enkiiko za family abakyala mbagamba contribute ne temugenda tukolera decision tibakkiriza baga oyo taata era ne bono emitwalo gyo 8 nkugamba tujja kwogera ko weebale niyo togenda kutuga ekinana ekyange kyentaddeyo ente yebeegwa no tuyinza ogaka tugule ennyama bunyama ziguleko n'amazzi kuba saagala shi kutuki kinaalako nze kati mwe bye mukole ebyekigwagwa n'otuuka n'okugamba kati waliwo n'omukyalo mugwe nalabye omwami gwe nkusemba kiwakoze balina amayumba somewhere in Mbuyadheya omwami yagenzeyo n'agamba ndowooza oluvannyuma lw'okundabira ebbanga nti temuddamu kuwa mukyala ssente za bupangisa n'omukyala n'addukayo n'aga nti ng'abagaana ngaani nzeetaaga omwami n'addayo n'aga nti njagala mukubira gye wano kati nti nzize kubabuulira tteeka lisembayo ne bakuba bane mutusobedde ojja n'oyogera kikyo n'omukulu n'ayogera kikye n'aga mumuteeke ku lawudi nnyabo ompisa bino omulundi ogusookera ddala ate ogusembayo tuddamu n'odda ku nnyumba zino n'osolooza maama gundi owulidde nga buli omu yeddira mpulidde n'amulinda oli addemu ng'aga nti temukikkiriza ekyo teyaddamu ono n'alagubwa typical African man bwennyini bwensalawo nsazeewo oddamu n'oyogera ngaani abalimba agenda ziwa bukazi bwe era n'akiyisa enjuze yazeesolooleza kubanga yategera ndi mayinda atugambye omusajja yeekolera bintu bye nze nenkwatako essente nenziwa omukazi ozisse ku bibyo naye toŋŋenderayo ku mayumba gasolooza kubanga abakazi abo boolaba olumala okugasolooza ng'alyoka akugamba ngenza okulaba nga maaka ali bulala nnyo juza we yasabayo ebijjini 3 n'ogugatto ne mmukwatira 7 nendaba nabweteme ng'agira ti ne mmukwatira 3 ne tusiigaza buno ye nenkukwata ng'osipendi nze ssente onyinyonnyola nze Kasuku nalwaza ente wane wange ekiteezi ne bankubira nga ndi Fort Portal emirundi 3 mu lunaku paka akawungezi we nabagamba mufune omukinjaji agisale muveemu ezivaamu omukinjaji era nembaga bw'atuuka mu ŋŋamba yatuuka ne muga nti eri mu mbeera kinaga nti aseeka eno yena kusalwa konze kilo y'ennyama ebadde etuuse mugumu 2 ogenda tuwa kanaana naga mala kutunda nnyama n'asooka n'ayimba ey'akasanvu n'amala n'ayimba n'ey'ettaano ne mubuuza muvudde mu mmeka nti 38
konze genda nagwo omukazi ati sente wozigambye bana bagende nazo abente ntiye bagambye bagende nazo mwe babajideko nyama gye mulyaye omutwe n'ebigere babigabye ntiye nembwa bagijiddeko ntiye kuba ebyenda baatugate mu bikozesa si birungi naye ate embwa yo yabiri ninki owulira ekigambo kyenkuteddewo nti genda naki genda nazo naye omugwagwa yandiga nti zirekereki omukazi ndyoke nkomewo okuva eri ente gye nagula mu kakadde n'okusingamu ng'agamba ndabera byonna byabadde byakufiirwa nze nenzikozeesa n'abakazi b'akabiina babadde wano ne ŋŋamba ŋŋamponye luno kubanga amanyi agenda kuwa kamudingiso ka mufalaasi osirike kati nze namuga agenda nazo ali omusajja waatuba n'otazisangayo konze nze nkyogedde ye nakomawo nga nti naye wano ndiki ne mugawo mukazi waawo nga nze mbadde ndabira ente kati ndowooza tolaba nti ebigendebwa bibadde bitegeeza nti nsooka enzijjeko ezimu obadde olabirira ente mbadde nali nteekwa kukusasula ate kati otuuse sente oziyina kati yogera kyoyagala nzijjeeyo 38 nze ndinagwa naye omusajja nagamba muwaddeyo awo muwaddeyo naye saagana kumbuuza muwendo nti omuwadde mmeka okimbuuza ngaani nze namanya muwaddeyo 3 Dr. Myers so mukulu oyo kike mugamba mukyo damo imirengo omusajja wawulya nga makago bagafuna bagakudiza noga nti kati gago mugambe tagayinaako wadde sse bino simanyi bayera teeka ligamba omukazi goyinamu omwana etteeka lijja kugamba after death naye kati ng'okyaliwo control your things nze sigambe nti abawa buyambi bubalabirira era sigambe nti abakkizi bwe baagala okubeera babeerewo abasalireko we basula ebyennyumba byaggwa tibalina kubeera baba weewa bali mu byawandoga waloga maama kati ebyo byonna abizikize omumwa aguzikize gwe omusajja nti olina kuba wamu akasukuba n'abakazi obalaba bo Katonda yabawa omumwa nga gulina kubanga gwaluwe were gulebuka na kino na kiri kati gwe buli omuddamu oyongera kukuma muliro era ffe abasajja abamu kyoboolya nga bakazi baga nti oyo ne boona omugamba agenda kusirika naye ate wabaawo kinkola onaga omwasirikira omu bagenda okukola kyakoze eba decision kangalaasi aba asazeewo ng'amaliridde era nenkuyimira mu maaso nenkugasigeza nga nenkulya ng'okola kati nganze nayise ekiragiro omukazi byonna binvuma ebyoyagala ndebula naye mu bigambo byotosaamu nti kyova n'olaba n'ennyoko yagira ati nkusekula gwe byonna binvuma ebyoyagala ne tuvuma mmange kubanga ne bwe nali nkukwana saamala kugamba nti omanyi maama yaŋŋambye nkukwana nalinze kati nze mpisaamu byonna byoyagala ovume kuba nze babinvumye byonna ndikabende akasajja akakulu omutwe omutali magezi buba akategeera kati nti nno n'obukadde busiru nga neyabamu ku be nali nkozeseza ne be tuzaala nabo abaana babinvumye nagamba it's fine sinnawuliramu kagambo kagamba nti sinenya gwe nnenya nnyoka eyakuzaala omutali maki awo enkononera wa wonna wooli nenkuwa nza nti siga nti nenwana n'omukazi nenkukuba bawoni yanga nti mayende no nange sebo jampola nkuwa nimuga it's fine empa gyompeera muje nyiisa levo nze nkuze na nwana nabalugwala nkimanyi bokuba empola ye nazza nnyo olina okuwongeza mu jjiya mu nwana yo kati n'okuma kwonna ne kuvaamu mwakusooka kwabadde kwakweyola mu mwevulunga ebikoma olowooza bigo naye ogenda okukola nga ataddemu okunyoola nuga yeyo tunyoola kati nange kannume genda okukola nga okuluma okuboko just tekukola nuga akanzijeko kifi nfuna booluma okutuja wali naye katusabe ensonga ezo zibasabira busabizi omusajja yeetereze gwe omusajja ebyo kyoyito omugendamu ekisooka maama wo takyadda niwe bakiteekawo ate nno kati na kino tukikiriza okujjako nga ne musajja oyo talina Katonda kasuku kino kiwulire kasuku olunaku lwolifa togenda ddubuuka olunaku lwe tuzaalibwa ng'engalo zino tubuzinze buti obugala tuba tukwatiddemu fayiro y'obulamu bwaffe nga bwe tugenda okutambula kati fayiro eyo buli lunaku ogenda bagibikula peegi emu kyova olaba Katonda yakitukolera tewali wamanyi kitabo gye kigenda kuggweerako tewali amanyi nti oba 96 oba 200 pages naye olunaku lw'osembayo kimanyi nti nene wasembayo baawandikayo ekigambo end ku peegi esembayo kati buli omu lwagibikula akyekangira bate ogenda okyekanga ngera end nga tokyadduka kwetaasa kyova olaba bagamba nti luliko effiire kasuku olunaku lw'olifa nga Katonda yagamba mu fayiro gye yakkwasa ng'akyakutonze ng'oli bebi nti masaka bwewati ne bwewati ogenda kwesitula wenyini weetwaleyo ku ffiire lyo era buli omuntu lwekefere abantu ba bulijjo tutandika okwoga nti yeye ng'agenda ati efooti naye okujjako okugira kati kasuku nga bwali ku buzito akyawada kimulinyisa waggulu ku Kilimanjaro kiki naye nga Katonda yagamba nti ajja kulinnya Kilimanjaro awanukeyo afe ku deeti bweti togisukka kati simanyi mayende ennaku ezera yagamba nti kasuku
aba mayende baba kamalayika akamutambuliddeko okujjukiza kasuku nti ennaku ezo bakukimye dda. Malayika eyo Abayisiraamu mugiyitaani mukutuliki ali mauti. Omusajja yajibulyanga ngenzo okuzika omusiraamu nenjitegeera yaga nti ali mauti ejja mwana naye genda okujja nga kuliko ze badde yasindikadde ennaku ezo era nga zina ne beziyitamu ne bajja naye mwana nako zino ngejogeze ekibiri wetaaga okusala eyo malayika yeba mu mayendo oyo era n'omuvuma kuba gwoba ogiraba muli eyiyo eba egiraba ekwanukuza kuvuma kati n'omulala najja nagandi kasuku baaba nkulyamu kaki n'omugabo otakandi amofa nagandi kuba munaye oyinza ofiirawo nga sikalidde nga kuliko malayika era eyogera endala ekutegeeza nti oli munnaku ati alima oti bwejja ku lunaku lwayo olwana zino zonna 10 mpaka maka egende bako byekozesa ebyenjawulo byobe oli abye tugamba nti ennaku ezo twewuunya yagira ati nze namwewuunya okutugira ati ngegenda gakolayo ebyenjawulo kati kulwana toluwona era ye safari tugende naye naawe gwe muwakana nayo nga ffe tetumanyi nega mukulu no zaali 7 zennyini. Ensonga z'ettaka ensangi zino zafuuka nzibu okwewala katembo yo yenna. Dduka mu Honest Estate Developers ofune ettaka eritaliiko ndooliito. Baguddewo estate zaabwe empya omuli Gayaza Kiwenda Phase 5, Mabombwe Phase 6 ne 7 ne Gobero Nampunge. Songa ne mu estate zaabwe enkadde poloti esigaddeyo ntono ddala. Hoima Road, Ngenasa na Bujuuko, Namusera Bugembe, Namusera Phase 3, Kachiri Mwera, Kachiri Magogo, Gobero Muguruka Phase 1 and 2, Wakiso Kasengejje ne Kachiri Simba Mannyo. Ku Lwentebe balina Nakawuka 0 Phase 4 Nesisa Lutaba Expressway ate Namugongo Sonde ne Namugongo Misindye. Amazzi n'amasanyalaze weegali bw'ogula kyapa ku mmeeza tuzimba n'okutunda amayumba agawedde. Honest Estate Developers tusange ku Martin Road mu Kampala okumpi ne roundabout ya Aga Khan ku Mankeshwa Building. Isimu noti 772 57 28 73 oba noti 7 57 28 73. Era ku 7 zennyini tosukkawo. Soga tyona mama yafa mu budde bwe yali ateko kufiiramu naye zino zimalayika ndaze embagambye zajja zogerako ebyekigwagwa zaali ziranga bulanzi. So simanyi omukazi yayogera biki mukazi yanzitira mange kati baba yakutira mukazi wo baba yakutira nnyoko yeta ina nnyina gendo tte nnyina nawe yita mu kimu kiyayitamu ekyokuloga bw'obanga eddogo ddala okakasalikola nawe loga bulozi nnyina ogame tetwenkanye mpozi n'ekirala ki yakutira omwana nawe logayo omwana wenna mu famire ye. Kati noli bwe yagamba sister we era waliwo sister wa yinza n'okulwala esawa yonna nawe logayo sister wa blaza we yinna bagwe draw. Omusiraamu agamba fire kun fire omuliro guzikizibwa ki muliro kati muddizeyo omuliro naawe anti okakasa eddogo likola that's if it's your belief ne oba oli mu kiro ekyange kyenkunyonjole nti kiyama bwe kiba kituuse tebakisazaamu abantu ne boogera ebifaanana bitya nze nzikiza nti wali asobola kuloga waliwo n'omuntu naffe yajja n'atuga nze yammwe tafudde kino omusange tafudde bwereere gundi yamukanikamu naye ate nga nze nali emulago ne mujjanjaba emyezi 3 era abasawo nga bagenda batubuulira obulamu bumutusizza ne lunaku lyalala n'okulongoosebwa yennyini yeegambira mukireke tebannongoosa kati ate gwe nojja n'oŋŋamba nti nze wamwe tagenze bugenzi ng'ate mbaddeyo emulago nga ndaba kati bw'oba okkiriza mu ddogo zaayo ddogo kuba ennyini be yakuttira nga bw'okakasa ndi yabadda gy'obozzaayo kale embeera bwetyo bweyimiridde kansubire nti mulina kye muyizeemu tukyeyogerayo baliyiga nga twamala kuvaawo it's okay anti abantu abamu bali mu ttiimu Joso bwe batamala kuddingana kintu mirundi tebakitegeera vidiyo baddemu bagirabe mirundi n'emirundi bagitegeere kwa bino bisigalayo ku nti tulabe ebintu ebinatambula kale tetujja sukawo wano olunaku lwaleero tunasukawo nze era kyembaga kiri kimu kyokka kana akasajja kazanyika movies za Uganda ku Wonderland Entertainment Limited ye page eri ku ye YouTube channel yange ne ku TikTok era nkyali mayende mugende mu birabe bye mwagala mbyagala emisharing amsharing bye mutagala mbireke sibakaka namwe ate sibeguya nnyo temujja kunneegayiriza kubanze nkola ebirungi mu birabe kati wulanga tuyagala biraba kati kasabiri ku YouTube abazukulu bali birabe era tu family yo ndigifunako chori bojifunyeko era sijja family mwe tejja kumpona waliwo abangani ne kasajja koyo nya abasajja nga wefuula kojja gwe to biraba bireke ne mu family mujja kuba mwa biraba era mnyibafu mutabani wali biraba yes chidde kitambula ne ku channel mu birabe ate nindira wali ku Baba TV kuli lwa kutaano ku sawa nyeze ekiro paka ku mukago gw'ekiro nga ne Jaslav ne omudongole kasukuna mwe mubaye emisana ku Friday tuba Friday emisana Jeremandash yes Pretty Nicole nno nina okumuggyako akantu naye anaakamba kantu ki ku bombi
akava mu kamwa akava mu mumu akava interview tambuliza wamnaze producer manje akumanya na atwali tabu mukole ebintu bingi bimwogerwako nejjo twabadde banayimba kulisayo n'ababadde mu matwikiraga kyabazinga twabadde ne wabawo mwamyumu batuyise okulya emmere samwe mwamyumu najja n'agana naye banaye onaleyo balyeku konze lwaki nakwata kikasuku n'akissa ku TV akutte muyendo omugwagwa akutadde ku TV n'aleta n'ekyo ekitasoma nimuga ekikutawanya wasoma nnyo naye ate tolina kiwano nayo kusomera wano nayo butabeera primitive naye ate okyali kubanga njagala ombulire omusomesa eyasomesa omuntu yasooka ddala okuwandiika byemuyita syllabus na bikine curriculum yani yamusomesa it was his skill n'abyogera abawandiika ne bawandiika mu byakoze eki buli kintu kyonna kye tulaba omutayimba oba kiki oba ennyonyi waliwo eyasooka obikola obukozi mu kutegeera kwe Katonda kwamuwadde so kisoboka okubanga ne ono mwana Nicole Katonda yaga tojja kuyita mu byabuyigiriza academics naye ngenda kuyisa mu skill y'okusoma. Yes. Katonda kulaba muntu mutuuka dipa munda onyonyola basama bwe kisera baba basama but that is life kale tebaagaliza mubeere bulungi mweraba. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Abakyala werezo omuyomba enyembuto Katonda yechembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo Shakibwa alina guno omuggo gwa Musa wayitista premium detergent waliwo wanangalie munda y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange